the family life series. Incidentally, this time I've missed because I wanted to first organize myself that I don't miss out on anything in as far as okay. Olw'obutatwala budde kamba sabe tuwombeke tuwaye okusaba. Taata waffe omulungi, kkiriza okwogera naffe enkya olwaleero oba akawungeezi kano ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Amen. So today our text is Acts chapter 3, verses 1 through 10. And we're discussing a topic, nothing but the name. Nothing but the name. Amen. Agamba tewali kirala okuggyako erinnya. Ebikolwa by'Abatume essuula 3 onyiri olusooka okutuuka ku lw'ekkumi, Bayibuli egamba bw'eti. Awo Peetero ne Yokaana ne balinnya mu yeekaalu mu ssaawa ey'okusabiramu, essaawa ey'omwenda. Waaliwo omuntu omulema okuva mu lubuto lwa nnyina, yali asituliddwa, gwe baateekanga bulijjo ku luggi lwa yeekaalu olwayitibwanga olulungi okusabanga effeeza abaayingiranga mu yeekaalu. N'abawulira oyo bwe yalaba Peetero ne Yokaana nga bagenda okuyingira mu yeekaalu, n'asaba okuweebwa effeeza. Peetero awamu ne Yokaana n'amwekaliriza amaaso. Peetero n'agamba nti, tutunuulire. N'abawulira ng'alowooza nti banaamuwa ekintu. Naye Peetero n'agamba nti, effeeza ne zaabu sibirina, naye kye nnina kye nkuwa, mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi tambula. N'amukwata ku mukono ogwa ddyo n'amuyimusa. Amangwago ebigere bye n'obukongovule ne bifuna amaanyi. N'agolokoka mangu, n'ayimirira, n'atambula, n'ayingira nabo mu yeekaalu, ng'atambula ng'abuuka ng'atendereza Katonda. Abantu bonna ne bamulaba ng'atambula ng'atendereza Katonda. Ne bamutegeera nga ye wuuyo eyatuulanga ku luggi olulungi olwa yeekaalu okusabirizanga effeeza. Ne bawuniikirira nnyo n'okwewuunya olw'ekyo ekimukoleddwa. Tewali kirala okuggyako erinnya. Peetero ne Yokaana erabika nga yali mpisa yaabwe okugendanga mu yeekaalu. Weewaawo nga yali mpisa yaabwe okugendanga mu yeekaalu, waliwo n'abalala ng'ali mpisa yaabwe okuleetanga omuntu ku yeekaalu okusabiriza. Yes, Peter and John, it seems it was their custom to go to the temple for worship every 9th hour of the day. And apparently, there were some other people whose custom it was
to bring this lame beggar, this crippled beggar, by the temple on a daily. So as it is your custom to go to church, there are people whose custom it is to come to church, not for prayers, but for begging. Era kubanga olwo abantu nga bo ekibaleeta kusabiriza balina ekifo kyabwe. So as others are coming to worship, others are coming to gain a living. Era yono wano nga wafunira akasente. Era naye yali mugezi ng'ayi ku luggi lwe bayita olulungi. Oluggi lwe bayita olulungi, bawandiisa bagamba lwe lwali oluggi olwa Nekanooli. Oluggi nti lwali lwakolwa amatiribona agasukka ne zaabu. Nti luggi lulungi nnyo era ng'abantu abalabika nga bagagga. Era oba oli awo abalina obukulembeze obw'enjawulo bwe baayitanga. Ate abana bagamba nti luyitibwa olulungi oba oli awo lwa nsonga oba bajentazi oba bwe baayitanga. Naye ng'oluggi luno lulina ekyenjawulo. So this man was also categorically situated by the gate called Beautiful, because that, some authors say, was the gate of the wealthy cadets. If somebody wants to go to church and they are wealthy, they don't squeeze themselves among the other doors with the paupers. This is their place. And possibly people in administration, the leaders, so the pastors, the church elders, the wealthy cadets, this is their door. So if a man comes to beg, this is the very place to sit and beg. Kubanga yali mpisa ye okutuulawo n'asabiriza. So one day, Peter and John are going to worship, just as their custom was, to pray in the 9th hour. And guess what? This time around, they meet this man around. Apparently, they too had been praying in the very temple. And it's only this time that this man captures their attention. Nabo basabiranga ku yeekaalu eyo. Naye ng'omusajja ono balinga batamulaba. Era kubanga omusajja ono yabeeranga ku yeekaalu okuva lwe yazaalibwa bamuteekaawo n'asabiriza, kitegeeza kubanga ne Yesu yagendanga ku yeekaalu. Actually, mu yeekaalu muno Yesu nga tannaba kufa yagendawo. Kabe kasinge ne wiiki yamutuusa ku kufaako yayingirawo, naye ekitegeeza nti naye yayitanga ku musajja ono naye n'atamukolera kintu. Does that mean that because it was his custom to come to the temple and beg, would it mean that even Jesus in his days would also go to this temple? By the way, even in the final week of his life, before crucifixion, he also went to the temple. Would it be true that he never saw this man as well? Yet this man was always by the temple? Is it true sometimes you may feel like God has passed me by? What comes to this mind to this man's mind when it gets to know that there is a man called Jesus who performs lots of miracles, the blind can see, the lame can walk, the mute can talk, the demoniacs are exorcised and all those things. But you see, that man died. And we heard that he resurrected, and we heard he's gone back to heaven. So this man now possibly knows, I have no hopes of ever leaving this place. In any case, he was accustomed to that place. He was defined by that place. People knew him by that place. So they do not know his name, but they know his condition. You see, some people do not know what our names are, but they know the conditions we're going through. They know that is the man who can't keep a woman. That is the woman who can't keep a marriage. That is the man who has no money. That is they know us by our conditions, but not by our names. Tulina abantu
bamanyi obunafu bwaffe naye tebamanyi mannya gaffe. Asobola okumanya nti oyo mukazi alemereddwa amaka, oyo musajja alemereddwa okuweerera abaana, oyo musajja atalina waabeera, oyo musajja asinga okubeera obubi wano, oyo musajja alina akasaati akamu, oyo mukazi alina kawiigi akamu, oyo mukazi ali bw'ati ne bw'ati. Bamanyi obunafu bwo, bamanyi obuzibu bwo naye tebamanyi linnya lyo. Bamanyi omusajja ono nti musabiriza ate mulema okuva mu buto. You can't imagine. Bamanyi ebbanga ly'amaze nga mulema naye tebamanyi linnya lye. Kyova olaba bamanyi erinnya lya geeti naye tebamanyi linnya lya muntu. Kubanga geeti kikulu gye bali okusinga omuntu. Mbategeeza waliwo abantu abamu ng'ebintu bibasingira abantu. Waliwo abantu ng'ebyobugagga bibasingira abantu. Tebeetaaga kumanya linnya lyo naye bamanyi buli kikukwatako. So tuba tunnyonnyola tugamba nti nno njogera ku Mbabaali, nti Mbabaali ki? Mbabaali no okunnyonnyola ekya tukamanyi kali akagondya akampi akawali nti ntegedde. They will never associate us by our names. They associate us with our weaknesses. They are the crippled beggar by the gate beautiful. They know the name of the gate, but they don't know the name of the person because the gate makes more sense for them than the person. And unfortunately, in church, sometimes it so happens that way, that all members of the church know the gate called beautiful, but none knows the name of this man because the name doesn't matter. Why doesn't it matter? Because the person himself doesn't matter. After all, he's a liability. Whenever you come to church, he must ask you for alms. So his life was defined by raising the arm to receive. So he was good at taking and giving stress. So his name was not really necessary. But you see, bw'otuuka mu nnyinyo olwokutaano, wano agambye nti n'abawulira ng'alowooza nti banaamuwa ekintu. In verse 5, he thinks he's going to receive something from them. You see, he believes he's going to receive something from them. Allow me break somebody's heart right now. Sometimes God may not meet our expectations. Please follow closely. Sometimes God may not meet our expectations simply because our expectations are too low. Waliwo ebiseera Katonda watagenda okubanga yanukudde okusaba kwaffe, watagenda okubanga atuwadde kye twetaaga lwa nsonga kye tusaba kiri wansi nnyo ku ekyo ky'ayagala okutuwa. Omusajja ono ayimusiza omukono era awenya Peetero ne Yokaana ayagala babeeko kye bamuwa. Kubanga obulamu bwe butambulira awo mpaabyo. Manyi tulina abantu nga embeera yaabwe nyangu nnyo okufunya omumwa. Mpaayo, mpolaayo, mpola nga kyangu. Kati buli lwalaba omuntu ne bamwaniiza nti bannaye tulina gundi omugenyi aze n'atukyalirako ava mu kampani gundi. Ava mu kampani ki? Oyo asobola okumpa ku ssente oyo. Tulina gundi ava mu state gundi. Ava mu state ki? Oyo tasobola kumpola. Buli kintu akirabira mu kumuwa, mu kufuna. Kakati noono okusaba kwe n'okulowooza kwe kuli mu kuwolwa, kuli mu kufuna. So Katonda n'abasajja baneeno Peetero ne Yokaana nabo kitegeeza bayambukanga mu yeekaalu eno oluusi nga bamulaba naye nga tebafaayo. Naye ku luno lwe bafuddeyo. Ebiseera ebimu Katonda abanga atannyanukudde lwa nsonga ekiseera kyange tekinnaba. Wulira, ekiseera kyange tekinnaba.
So simply kubanga gundi afunye ne gundi afunye tekitegeeza nti nange nina okufuna essaawa eyo. Kubanga obulamu bwaffe bwa njawulo n'embeera zaffe za njawulo, timings zaffe za njawulo. As we speak right now, it is something like possibly 9-10 p.m. that side, and it is closing in on 5 a.m. this side. So simply because it is about 10 that side and about 5 this side, it doesn't mean that any of us is better than the other. It only means we're in different time zones. So simply because somebody has received what they prayed for and you've not received what you prayed for does not necessarily mean that the Lord hasn't answered. It rather means your time is not yet. And when it comes, it will be your time. See, no one can take away the fact that this is your time. It may not be your moment right now, but your moment will surely come. Amen. It could have missed out on some moments. It could have missed out on some moments, and that is okay. You are supposed to miss out on moments that are not yours, but you just can't miss your moment. Amen. Hallelujah. Amen. Ekiseera kino si kikyo. Era kubanga si kikyo bw'olaba afunye kuba amiina musanyukire. Tomera kasajja totandika kumwogerera. Simanyi Abayuluminati abawaka mu nnyanja tubamanyi omuntu abeera omugagga bw'atyo. Waapi ffe tetusaba bizinesi gye tutakoze mulimu kiffe gwe tutakoze lwaki ffe tetufuna. Tunatuuka butuusi kiseera si kikyo. Ekiseera kyo kinatuuka ogenda kufuna. So nga tekinaba kutuuka afunye musanyukireko kubanga kigenda kutuuka nabo nga basanyukira gwe. In essence, if you're getting, be happy for those that are getting their goal. Amen. Because when the moment comes, they'll be celebrating when you are at your goal. Omusajja ono yabeeranga ku yeekaalu. Naye yabeeranga ku yeekaalu ng'alaba abantu bayingira ne bafuluma. Ne bafuna emikisa gyabwe ne bafuluma. Nga naye abeera ku yeekaalu okuva lwe yazaalibwa ng'asabiriza naye nga tayingirangako mu yeekaalu. Yabeeranga ku yeekaalu naye nga n'okusinza tasinzangako. Kubanga ekyamuleetanga ku yeekaalu tekwabeeranga kusinza. Yes. This man was by the temple always, but had never entered the temple. He was at the temple for begging and not for worship. So for some reasons, he had never met God. But he was at the temple for almost a lifetime. You can't imagine spending a lifetime of misery waiting for just a single moment of a blessing that would transform the whole life. Now, let me get closer to us because our time is possibly not on our side. I want to imagine this man had a container in which people would put money. And would expect the container to be full. So whenever somebody is passing by, he raises the container that you may give him. And when he says Peter and John, he raises the container so that people would feel, Peter and John would fill the container. Musajja ono ndowooza alina akalobo. Ayagala abantu bateekemu ensimbi. Bagamba obulamu bwe bwina engeri gye buli kalobo kano. Bw'oteeka mu kalobo oba oyongedde ku bulamu bwe era bwe kajjula afuna essanyu. Kati we waali obuzibu. Essanyu lye liri ku kujjula kwa kalobo. Awe waali obuzibu. Era nga akalobo we kajjula ng'asanyuka ng'agamba luno luwedde.
His life was attached to this container. Let's call it a cup. His life was attached to this cup where they put the money. So the moment they put the money and the cup is full, he is very happy. He has attained his goal for the day. My cup is full. And you see, the challenge is when your cup is full, you live by the fullness of the cup. And sometimes that's the challenge. Our cups are full, and we think we have all we need, forgetting that our happiness can only live as long as our cups are full. And the joy shall fade when the cup is no longer full. So we walk without emptiness, but with a full cup. Our conditions have not changed, but we're having a full cup. Oh man, this man is ugly at a beautiful gate. Omusajja ono alina obuzibu nga ye mulema ali ku luggi lulungi naye n'obulamu bwe kasita akalobo kajjula ng'asanyuka naye yeerabira nti essanyu ligenda kubeerawo as long as akalobo kano kajjuvu naye lwe keetoolako essanyu likendeera essanyu ligenda alowooza afunye kyayagala naye nga kyafunye kalobo kajjuvu. Tulina abantu nga baagala bulobo bujjuvu naye nga tunatuuka kalobo kajjuvu kankujjukize. Oyinza okuba ku luggi olulungi ng'akaloboko kajjuvu naye ng'obuzibu tebuvuddeewo. Akalobo kajjuvu naye osigadde oli mulema. Your cup could be full, but your condition hasn't changed. You're still that beggar. And because you live by the fullness of the cup, even tomorrow you're going to come back to fill the cup. Even the other day you'll come to fill the cup. You think that is your life, but you are simply continuing the cycle of being crippled and not changing your condition. So there are people that come to church to simply have their cup full, but never to change their conditions. So they've never met God, but they have full cups. They have a beautiful house, they have a beautiful vehicle, but their condition has never changed. They're still filled with that wrath, they're still filled with that fury, they're still filled with ungratefulness, they're still filled with so many things in their lives. Their conditions have never changed. They are still those people full of sin, full of, I don't know what, but their cups are full. Once you look at them, they seem to be having it all. They seem to be having it all, but in actual sense, they are having a condition that has never changed. They spend a lot of time at church, but their condition has never changed because they simply come to church to fill their cups. Tulina abantu bangi ku kanisa bajja ekikopo kyabwe kijjule naye embeera yabwe tekyuka. Tebasisinkangako Yesu Kristo yadde naye ekikopo kijjuvu. Emmotoka avuga nnungi naye embeera ye tekyukangako. Amakali n'amayitirivu naye embeera ye tekyukangako. Obulamu bwe obw'okwetaaga bukya akyawamanta akyalina okwetaaga akyalina okuyaayaana alina ekintu ekitajjudde mu ye naye akalobo kajjuvu. So abantu bwe bayitawo nga akalobo kajjuvu oba bamuwadde ba tebamuwadde tafaayo kasita akalobo kajjuvu. Bw'alaba Peetero ne Yokaana ayagala bajjuze akakopo. Era Peetero bamugamba nti tutunuulire ajayo akakopo ke kajjule. Peter, John are also passing by. He removes his cup that, hey, please fill the cup. And they look at this mother, look at us. Look at us. Do we look like people that are ready to fill your cup? Do you think we are here to fill your cup? Oh man, we have something better. And something better that we're having is we do not want you to live by the filled cup. We want to live by a changed condition. So what we have is not what is going to fill your cup, but what we have is what is going to change your condition. Amen. Tetulina Peetero Yokaana bagamba nti tetulina si kintu kigenda kujjuza kikopo kyo. Tulina ekintu ekigenda okukyusa embeeraayo. Kinakyusa embeeraayo kigenda kujjawo ekikopo.
Tutojja kuddamu kubeera ng'obeerawo lwa kikopo, ogenda kubeerawo olw'ensonga embeerayo ekyuse. Amina. Era kubanga twagala okukyusa embeerayo, ekijjuza ekikopo tetukirina, naye tulina ekikyusa embeera. We don't have what fills your cup, but we have what can change your condition. Or we don't have anything, but this that we have will change your condition. So in the name of Jesus, arise. Because your condition has to change. You don't need to live by the cup. You need to live by Jesus Christ. So your condition has to change. Amen. Arise. Arise. And when he extended his hand, the man arose. Not because the word or the name Jesus was not enough, but because he still had to help. The hand that helped was Peter's, but the message, the power was Jesus's. That's why I'm saying you go to church as a person, but trust me, there could be somebody to carry in that church. There could be somebody who needs your extended hand to raise them up, that they may change their conditions. Yesu atuyita okukyusa embeera zaffe. Tayagala tujuze bujjuza kakopo. Ayagala okyuke embeera yeetereere. Ove mu kubeerawo obeezi nga osabiriza busabiriza ekintu ekigenda okukubeezawo okumala akabanga. Ayagala kukyusa mbeerayo. Twetale. Akujja mu bulema obw'omwoyo, akufuula omuntu eyeetengerera mu by'omwoyo, asobola okubeera ng'osobola okutuuka ewa Kristo mu by'omwoyo. So omusajja bw'afuna ekyo kyabadde tafunangako, kubanga afunye kyabadde tafunangako, yasookera gy'atagendangako, n'atuuka mu yeekaalu, naye nga tasobola na kutambula butambuzi. Bayibuli egamba yabuuka nga bubuusi. Yatambulanga ng'abuuka. Lwaki? Kubanga yebaza Mukama, condition ekyuse. This man would not simply walk. When he got what he actually needed, not what he simply wanted, he had to go where he had never gone. And that was the first time he entered the temple. He could not simply walk softly in the sanctuary. The man was simply jumping and shouting for joy. Why? Because of what the Lord had done. God had changed his condition. God had changed his condition and conditioning. So he had to thank the Lord. Man, there's some people that can't thank God because their conditions haven't changed. So sometimes we're in church, we're worshiping, and our neighbor is like a rebel. The guy is not smiling, he's not laughing, he's not saying amen, he's not singing, he's not giving offering. You say, wow, who is this I'm singing next to? What are you? You're not doing anything, you're not saying amen, you're not singing. Why? The man has not changed his condition. Kye twetaaga bassebo ne bannyabo si kwe kubeera nga tujjuza obukopo bw'abantu. So waliwo omuntu ogwogenda nga owa buwi owa ekiwagu ky'ettooke n'owayo omuno gwa bbogoya, weebale nnyo weebalire ddala, naye watya ng'akokowa omuntu oli mu kujjuza bujjuza kakopo. Mirundi emeka gye tuwadde abantu ebintu ojjuza ebikopo byabwe naye tutakyusa mbeera yaabwe. How many times have we been filling people's cups but never doing anything about their conditions? Which is what makes the Lord different. Well, I know there's that song, fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. But man, I don't want my cup to simply be filled. I want my condition changed. And God wants to change your condition tonight. He wants to be new tonight. So, Kristo akunoonya, akwetaaga. Era ayagala ove mu mbeera efaanana bw'etyo. Abasajja kwe kumugamba nti kye weetaaga si ssente, weetaaga linnya. Erinnya lino bwe lijja likyusa embeera. Somebody may look at me as wealthy. It is not because I have it all. It's not because I have a full cup. It's because my condition changed. When the name of Jesus comes into my life,
it changes my situation. So people may think I have it all. They look at me as a wealthy man. Hey man, I'm not wealthy. I don't have a full cup, but I have the name. You see, Amen. Amen. people Amen. that look at me as someone who's at a certain level, maybe I'm not there, but I have a name. When I have the name of Jesus, man, I have it all. That is why you can call me all sorts of names. You can think I've got everything I need in life. I may tell you that I don't have all that I want in life, but man, I have got a name. And because I have the name, I have not been given anything on this world that can save me, but the name. Basokunda kino bakiri sikubanga nina bingi nennina erinnya bwe mba n'erinnya Yesu embeera yange ekyuka. I can smile at the storm because I have the name. Circumstances may beat me down, but I won't bow down because I have the name. So this man that all you need is not something to fill your cup. You need a condition that is going to be changed by the name. So once they saw him, they saw a changed man because he now had a name. And guess what? People started looking at him with a bad eye because he had the name. They always wanted to fill his cup, not to change his condition. When they saw that his condition was changed, they had to feel bad. But he wouldn't care because he had the name. You see, once you have the name, you don't care what people think about you. All that you care about is that Jesus has gotten me from zero to being a hero. Obeera n'erinnya erya Yesu tofaayo bantu boogera ki nova ne mu kkanisa munagamba nti kanisa ngana gibaviiramu tebankyalira tebanjagala tebakola bwe bati tebankubira ku ssimu musumba tankubirangako ku ssimu nze ninga omuntu alina erinnya Yesu tayagala kujjuza kakopo bukopo embeera yeekyuka asonyiuka ne mu bizibu mumutuukako mugamba alabika alina byonna byetaaga abaana bonna bazaala abaana bonna bakuzizza lwaki taasanyuke no ekyo si ekimusanyusa awuliranga si bujjuvu naye Kristo akyusizza embeera ye. Alina abantu basumuludde ensonga lwaki batunula nga bwe batunula alina basumuludde ensonga lwaki basanyuka nga bwe basanyuka. People have been set free. That is why they react the way they react. People have been set free. That is why they are always joyous and happy, because you have no idea how much time they've spent at the door called beautiful, yet they were ugly by that door. When their condition was changed, they just couldn't remain the same. That's right. So God wants the same for you. People are looking at him with bad eyes, that how come this man is jumping and celebrating in the temple? What's wrong with him? And he couldn't give a deal about what they're saying. So they're telling the man, the condition has changed. And because it has changed, I don't care what you say. My condition has changed. For a lifetime, I've been out there, and all people could do was to fill my cup. I didn't know that it is not a cup I needed. I needed the name. And it is that name that I called you to tonight. Eryo erinnya lye nkuyitira leero. Eryo erinnya lye nkuyitira leero ligenda kukyusa obulamu bwo. Ligenda kukyusa obulamu bwo. Harriet Serwanga. Harriet Serwanga nkukwasa erinnya eryo. Amina. Likyusa obulamu bwo. Pastor Desire, I called you to this name. hallelujah. And all I give you tonight is this name, Jesus. Amen. That's Rose enough. of whom? Sinakye ngenda kuwa. Nange nkukwasa linnya lya Yesu Kristo. Amina. Hallelujah. Harriet, sirina kye nkuwa okuggyako erinnya Yesu Kristo. Elisha and Emily Samakula, what can I even give you but the name of Jesus? Amen. Hallelujah. Nabo mwami wange ali ku Samsung SMAO47F. Sirina kye ngenda kuwa.
okujjako erinnya Yesu Kristo. Katonda muki? Ffeeza zaabu sirina, n'ekyenina erinnya Yesu Kristo eyali enkukwasa. Sarah Sentence, erinnya Yesu lijja kukyusa embeera, nange lyenkusibirira. Bridget, it's the name of Jesus that I convert to you. Juliet, teweetaaga kakopo kano kujjuzibwa, weetaaga linnya era erinnya lyenkuwadde erya Yesu Kristo likyusa obulamu bwo. Amiina. Samali Kizito, erinnya Yesu lyenkukwasa. Yajja Norfolk, erinnya Yesu Kristo lyenkukwasa. Amiina. Kubanga lye likyusa embeera. Wow. Kwakasa nange lyankyusa, naawe lijja kukyusa. Thank you, Lord. Amen. Regine, erinnya Yesu, I can't give you anything else but the name of Jesus. Juko Enoch, the name of Jesus will suffice for you. You don't need anything else. Amiina nnyo. Esther. Esther, erinnya Yesu lyenkukwasa. Andabate ne Esther Wamala, sina kirala kye ngenda kujjako erinnya Yesu Kristo. Japheth Kaziwe, erinnya Yesu Kristo lyenkukwasa. Simanyi biki by'oyitamu, naye erinnya Yesu Kristo lijja kuwanguza. Josh, erinnya Yesu lyenkukwasa. Proscovia, the name of Jesus is all I can give you. Koja Isaac Chigula, erinnya Yesu lyenkukwasa, sirina kirala kye nnyinza kuwa. Amiina. Galaxy S9 Plus, the name of Jesus is all I can give. Becky, silver, gold, I buy none, but the name of Jesus I give to you. Amen. Amen. Milka Mubiru, erinnya Yesu Kristo lyenkukwasa. Omwoyo buwanguzi. Lydia Chiwendo, erinnya Yesu Kristo linaakukyusa. Damali, kukwasa erinnya Yesu Kristo. Simon ne Kate Mugero, temwetaaga kikopo kyammwe kujjuzibwa. Bwe munafuna Yesu Kristo ajja kyusa embeera yammwe, bajja ne ku kikopo ebawa omusera nga Yesu bw'agaba. Amen. Lin, ffeeza zaabu sirina, naye mu linnya Yesu Kristo Munazaalesi, Golgotha Mbule. Harriet N, erinnya Yesu Kristo lyenkukwasa, sirina kirala. Women's Ministry, into the name of Jesus Christ, or to the name of Jesus Christ I commit you. It's the safest place. Betty, Kristo gwenkukwasa. Samsung SM01U1, kwasa linnya Yesu Kristo omuli obuwanguzi. Mary Nalwanga, Yesu Kristo yagenda okukyusa embeera zo. Zach, eno wiiki ya dedicatingibwa kuba kwasa Yesu Kristo naye gwenkukwasa. Rosette Kibuuka, erinnya Yesu lirimu amaanyi. Aaron, Catherine Somogere, erinnya Yesu muli amaanyi. Amiina. Sente za Fred, sina kyenkuwa okujjako erinnya Yesu Kristo. Christian, the name of Jesus is all I can give to you. It is all I have. And it's the best
that you can ever receive. Julie, erinnya Yesu Kristo lyenkukwasa. Alena Serunjoji. Yesu Kristo. No one else. Rude. Into the hands of God. I commit you. Zion. Amen. Yesu Kristo lyenkukwasa. Kamiat. Erinnya Yesu lyeweetaaga yanange lyenkukwasa. Ostukotambule. Tusitule Katonda tumusitule kituufu olw'ekisa kye. Amina, amina, amina nnyo. Amen. Hudson. Tusitule Katonda. Katonda agenda tusitula. Amina. Kristo agenda kukwatako. Fire tab. Kristo gwetaaga akujje ku mulyango akuteeke munda. Mary. Peza ne zaabu tetulina naye kye tulina kituwa Yesu Kristo. Emma mutaawe. Yesu Kristo yagenda okutuusa embeera yo ate yekka. Jennifer Kintu. Kristo yagenda okutuusa embeera yo gwe nkukwasa. Edith Nakawula. Amina nnyo. It's the name of Jesus that I commit to you. It is the only safest name I can ever give you. We have not been given any other name under the sun that will give us salvation, but that name. That name. Ethan Irving. Erinnya Yesu Kristo lyenkukwasa. Josh. Amen. 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 Hallelujah. Yesu Kristo. Lucky T. Lucky T. You can be as lucky tonight to receive a touch from Jesus and get that name. Amen. And Gloria. amen. Amen. Gloria. Yesu Kristo agenda kukwatako. Era agenda kutuusa embeera yo. Robina Samakula. Yesu Kristo akwetaaga. God is care. Yes, he really does care. He cares enough not to fill our cups, but to change our conditions. Desire family? You don't need full cups. Praise God. You need the name of Jesus. Amen. The name of Jesus gets you from the entrance to inside the church. And it gives you a worship experience. Amen. I think Miss Swat David. Erinnya Yesu Kristo. Ligenda kukola kinene nnyo mu bulamu bwammwe. Papa. Yesu Kristo gwe nkuyitira. Era gwe nkukwasa. Adamuroza okumu. Yesu Kristo gwe nkukwasa. Amina, Hallelujah. Pastor. Agala kukyusa embeera zammwe. Njaga kubategeeza basabo ne bannyabo. Tewali kintu kirala kye weetaaga. All you need right now is the name. Nothing else Amen. but the name of Jesus. Amen. Shall we pray? Yes, Lord. Our dearest Father, nothing but the name is all we need tonight. Because that name is a condition defining name. Actually, it's a condition redefining name. Maybe you've been by the temple gates for quite a period of time. And our identity, for some reasons, had been attached to the entrance of the temple. Maybe some of us had always thought we were inside the church, but had never entered the temple because we only come to fill our cups. Actually, some people come to you to simply pray that, God, I need money for this. I need money for that. I need this. I need that. They simply want their cups full. But God, I pray tonight that you change their condition. After changing their conditioning too shall change. And they'll start seeing things in a new panorama, in a new light. That at the end of it all, you will continuously be magnified in our lives. Give us nothing but the name
era tukwebaza Mukama olw'erinnya lino erya Yesu Kristo, kubanga tutegedde nti kye tusinga okwetaaga si bye bintu ebijjuza ebikopo byaffe, naye kye tusinga okwetaaga ly'erinnya Yesu Kristo erigenda okukyusiza ddala embeera yaffe, erijja okutuggya ebweru n'obulema bwaffe, litufuula abatambula nga tubuuka ate nga tubuukana nga tutendereza erinnya lyo, kubanga okoze ebikulu. Kola ebikulu mu bulamu bw'abaana bo. Buli omu ava wano ng'agamba nti tusinkanye Yesu Kristo ayogedde naffe era akoze ebikulu mu bulamu bwaffe. Obulimuzi otendereza n'okweyongera naye tulina omukisa mu maaso go ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Amen.